ekutusibwako. Chapa General Enterprises Muchikobo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusuza b'omu makaago, Jama Soap, sabuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti talimu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandasi, chapa glycerin, n'ekibiriti kya Solio. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تميبزا asobodde otusinkanya ekiro ky'olwaleero mu ddaaku yaffe ey'olwaleero. Tumusaba era nga tumwegayirira emirimu gyaffe gye tuzze tukola mu mwezi guno gwa Ramadaani, Allah tumwegayirira nga tumusaba agikkirize. Mazambi gaffe ge tumusabye otusonyiwa, tumusaba Katonda atusonyiwe. Ebyo tumusaba ekiro mu tarawiya n'obudde bwonna ne mu kaseera nga tusiibulukuka, Allah tumwegayirira ng'era tumusaba ayanukule edduwa zaffe, ayanukule okusaba kwaffe. Abalungi abatulaba mu puroguramu yaffe Ddaaku, kkiriza nkulamuseeko era nkwagaliza emikisa era nkwagalize ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byatusuubiza abakkiriza mu mwezi guno ogwa Ramadan. Olwaleero, ekiro ky'olwaleero tuli ne mukadde waffe Sheikh Yahya Sultan Seganga gwe tugenda okutambula naye mu programu yaffe ya Ddaaku. Twalikooko naye era n'olwaleero insha Allah tukomyewo naye. Erubeerera ebigambo bye bibeeramu okuyigiriza okungi kuba atusikira ebifaananyi ebiri mu bulamu bwaffe, atusikira ebifaananyi ffeffe nnyini bye tutambuliramu, naawe osobole okuba nti otegeera nti mu mbeera eno nina kukola bwe nti, mu mbeera eno nina kweyisa bwe nti. Sheikh tannabambuulizaako, kkiriza nkutegeeze bannaffe aba Chapa General Enterprises abasangibwa mu Kikuubo edduuka namba 3 ku kizimbe Rafik Building. Bannaffe bano be bateekamu ensimbi, be bateekamu amaanyi programu eno eya Ddaaku esobole okuba nti ekutuukako. Naawe beera mulungi mukozesa ebintu byabwe. Abasiibi abagala okufuna Ddaaku y'amangu mangu etawanvuwe, tuyina noodles zaffe eziyitibwa Nala Instant Noodles. Noodles nyangu, dakiika 5 mu mazzi agookya. Omala oziteeka mu mazzi agookya dakiika 5. Mu noodles omwo nnyini mwe muli kasaketi k'akalungo kalina obulungo, omunnyo mupime bulungi ne kamulali. Bw'onaamala ng'oteekamu nga Ddaaku yo ebeera malidaadi saana. Sheikh, nsaba tubuuze ku bannaffe bano. Mwenna abatulaba ekiro ky'olwaleero tubalamusizza n'ekiramuso ekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mu bimu ku byeyawulidde mu mwezi guno gwa Ramadaani nti ebiseera ebisinga naddala mu kaseera kano aka Ddaaku abantu bakubira ku bannaabwe ku masimu okubazuukusa. Abamu we bafamire baliira wamu Ddaaku ku dayiningi oba mu ddiiro, n'okusiibulukuka kutera okwefaanana. Oli naga ngenda kusiibulukira wa muganda wange oba nja kusiibuluka n'abantu bange oba n'emikwano gyange. Mu mbeera eyo Ramadaani ezza abantu n'ebasika ne babeera wamu. Wenjagala okubuuliza ekibuuzo, engeri gye kiri nti Ramadaani tubeera bumu, omuntu oba eddiini yaffe Busiraamu eyogera etya ku kalicha zaffe, ennono zaffe, obuwangwa bwaffe
era omuntu ayinza bigatta atya kuba ekirungi nti abantu atulaba ne famire ye. Omuntu ono njagala tumugattire obusiraamu bwaffe n'eggwanga n'obuwangwa bwaffe. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amatenda marungi ga Allah subhanahu wa ta'ala okusasa n'emirembe ebirewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo ekyo kikulu kinene, kibuuzo kinene ate kirina emirandira n'amatabi ate nga manene nnyo era topiki gyolese nnene. Meseji yange egende nnyo eri abawalimu bye njagala okwogera. Omuntu obanga oli mu kamera obanga oli ku TV kati nga wentudde ku TV kati wano wabaawo eyirimu ebeera mu mizikiti ne wabaawo n'eyirimu ebeera ku mbaga then ne wabaawo n'eyirimu nga egenda kubeera nga y'abantu bonna abali mu Amerika, abali mu Australia, abali e Bungereza n'abali e Kyannamuyonjo. Kwegamba nze kyendaba abawalimu babeera nga bali ku social media nga tebabyawula. Kati omuwalimu bw'abeera nga tasobola kwawula wakati wa audience gy'asomesa n'ebigambo by'asomesa, kati tasobola kwawula wakati wa culture ne ibada n'eddiini. Kakati nyinza okukisika bwe nti ekibuuzo kyo nkiyise wala naye nga nkiddamu. Omuwalimu yagamba nti ffe baatulaamira nga batutikkira Saudi Arabia ate nga ina diguli esukka kwemu. Baatulaamira nga tuva e Saudi Arabia nga batutikkidde okujja okulwanyisa culture n'obuwanga bw'abantu. Naye ate nga gye yasomera nabo balina obuwangwa era n'ensi yaabwe bateekako nti al-mamlakatu al-arabia as-saudiya, obwakabaka obw'Abasaudi Abawarabu. Akati teri ekyo kimala okunnyonnyola nti kyeyayogera kyawansi. Ogamba obusiraamu tebusobola kulwanagana na kalica, naye ate obusiraamu tebugamba nti kalica zonna nnungi. Naye kanjogera ekigambo kino kiyinza okutegeerekeka. Obusiraamu buleeta principle oba ne buleeta formula oba fomati. Kati oluvannyuma fomati eyo kati kalica n'egyaniriza oluvannyuma n'egi-implementinga. Kakati kalica eyo engeri gye implementingamu formula eri ne principle eba eyawukana okusinziira ku bantu. Tetugenda kufuna ekifaananyi sooka okajjeyo male kufuna ekifaananyi. Obusiraamu bulina principle. Kati kankubuulire kati bikola mu Quran Suratu Nisa. Abatulaba babeere nga bakifuna bulungi. Suratu Nisa aya eya 23. Suratu Nisa aya eya 23. Akati obusiraamu bugenda kuleeta principle. Allah atugamba hurrimat alaykum, muziyiziddwa gye muli okuwasa ummahatukum, bamaama bammwe, wa banatukum, n'abaana bammwe, wa akhawatukum, ne bannyina mmwe, wa ammatukum, ne bassenga bammwe, wa khalatukum, ne bamaama bammwe abato, baganda babamaama, baganda babamaama, wa banatul akhi, abaana ba muganda wo tobawasa, wa banatul ukhti, n'abaana ba mwannyoko, wa ummahatukum allati arda'nakum, n'abakyala abo abaabayonsa oba ababakuza kati mukadike wa akhawatukum min ar-radaa, n'abo abaana abayonsebwa ku bbeere naawe oli wayonkako nabo tobawasa. Wa ummahatu nisaikum, n'okuwasa
banyazaala warabaibukum allati fi hujurikum n'okuwasa abaana ab'obuwala abo omukyala gwe wawasanga abaana bye yasooka okuzaala bamujja na maama mujja n'ennyina min nisaikum allati dakhaltum bihinna nga mukyala oyo muwoye ate niwegatta naye فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم then bw'obanga mukoze nnika oluvannyuma ne wabaawo ebibatawaanya oba obutakkaanya nika neefa then naye nga towegasse naye then ate oli omwana gwe yazaala osobola omumuwasa wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum okuwasa mukamwana towasa mukamwana mukyala wa mutabani wo tebamuwasa wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf n'okugatta abooluganda ababiri n'owasa omukyala ate n'owasa ne muganda we inna allaha kana ghafuran rahim fact waliwo eddakawo katonda awo yabigayo n'abantu abalala ndooza babiri nabo walmuhsanatu من النساء يابني منيا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم نوكواسا omukyala omufumbo omukyala omufumbo tawasibwa kati ekiddako wa uhilla lakum ma wara'a dhalik kati abasigadde mu byomu awasenga bwayagala ye principle ebyo eyo aya eyo eyabiri mu 3 ne yabiri mu nyanga etandika ewadde principle ekyo kikwata ku China kikwata ku Musebeyi kikwata ku Muzungu kikwata ku Amerika kikwata naffe ku baddugavu akati oluvannyuma kati obusiraamu ne buwa culture okukola nga kyeyagala mwabo 12 obusiraamu bweganye kati muwase gwonna gwe osobola okuwasa omukyotala osobola okuwasa omunyankole osobola okuwasa omukiga osobola okuwasa omuganda osobola okuwasa omunyarwanda no problem bwababeera nga bali si be bali akati I wonder omwalimu n'ajja ku social media n'agamba obusiraamu bukkiriza okuwasa omwana wa taata w'omuto oyogera ekigambo ekyo ng'okyogera mu lulimi ki ng'okyogera mu kalica ki kubanga yo kalica y'Abasaudi n'Abawarabu tebakirinaako buzibu okuwasa omwana wa taata w'omuto toli baluganda muwalawo asobola okuwasa okufumbirwagana ne mutabani wange ekyo esaudi bakirinaako buzibu in fact kyebasoosa n'okusoosa naye ate mu Afirika oli asigala nga mwannyoko naye ate ab'okuwasa bangi kituufu akati si ddiini era abeera na muganda kakulu abantu abasingawo tebakategeera kinayogera ekigambo ekyo si ddiini tingenda kufuna thawaabu mpitirivu nze okuwasa omwana wa ssenga wange n'okuwasa omwana wa mama wange omuto n'okuwasa omwana wa tata wange omuto si ddiini tikirimu empeera okoze ibada naye ate eddiini bwe butawasa maama wo bwe butawasa mwannyoko bwe butawasa omwana wa mwannyoko eyo yeddiini kubanga kiri kyo kati kifuuse ada kalica then kubanga kalica ejja kujja nga bwe nkugambye kati kalica ejja negamba nti okay oyagala kuwasa nti tojja wange kuŋŋamba nti njagala kuwasa muwalawo genda ewa mwannyinaze essenga w'omuwala kakati oyinza otya okugenda ewa ssenga w'omuwala w'omukazi gweyagala okuwasa ate era nga nawe yessengaawo kati automatically awo wennyini kalica eba maze okusitopinga ku kyogenda okukola akatogo we katandikira kubanga kiba kitegeeza ne taata yennyini tajja mukuwa kubanga essenga agamba nti waayo etabbu ezze omwana wa Kamadi tikamadi ono banzirako nti ate akuwasa mugundi mwannyina gogozaala nagamba nti oyo waawa n'ekika kitulwa ndaga nti tumubudde ne bakuboola naye lwaki bakuboola ate nga Allah akugambye wa uhilla lakum ma waraa dhalikum
banji kakati tosobola kujja ng'ogamba nti no nti gwe oli muwalimu wasoma n'ogamba nti nze imaamu Kyeyune era omukazi afumba ewange eka Nakyeyune bagamba oyo waawa yasomerawa era mpuzingo naye bw'obanga oli Munyarwanda oba oli mu Swahili no problem naye bw'obanga oli Muganda wo problem weeri kati oba ogenda kuleeta ejjiji ku Busiraamu era abantu bagamba nze ekyanzija mu Busiraamu kwe kubeera nti n'oli agamba nti asobola okuwasa mwannyina kawaina ne mu Buganda tumuyita mwana wa taata obula omuyita muganda wange ono mwannyinaze abeera mwannyoko therefore kati bw'Obusiraamu buleeta principle ne bugiteekawo kati bino ebisigadde okuimplementinga ekyo Obusiraamu bwakireka kati olaba Obusiraamu bw'okugambye bano tobawasa kati Obusiraamu tebusobola kugamba nti genda ewa ssenga ne ssenga naye ensonga azitambuze okugenda ewa taata then oluvannyuma mukole okukyala then oluvannyuma mukole introduction then oluvannyuma mubeere nga mugenda kunnika then oluvannyuma mubeere nga mugenda ku reception Obusiraamu tebusobola kwogera ebyo wabula principle ebunegenda okuyingira mu bino byonna kalicha yejja netuyamba okuimplementinga okuwasa kuli akati yensonga lwaki nti omuntu asobola okuwala nga awasizza embaga naye nga mu format ey'Obusiraamu naye ng'embaga eyo nga Nswahili olina awasa embaga nga mbaga Nsiraamu nga Nganda olina awasa embaga nga Nsiraamu nga Kinga Nsoga nomala nawasa embaga nga Nsiraamu naye nga Ndugwala akati bamaseeka baawano ekyo tebakikkiriza de kibaayo ngaira Abarabu babasa embaga nga Mparabu Nsiraamu nga Mparabu nze nasomera Pakistan nefuna chance nengenda ku mbaga y'Abapakistan emirundi egisukka mu 5 naye nga nenda bangenda embaga nga Nsiraamu naye nga nnyindi oluvannyuma nenva Pakistan nengenda nesomera Saudi Arabia nefuna chance kubanga nagenda Saudi nga ndi mufumbo nengenda ndi mukyala wange naye nagenda ku mbaga nga nze sibimanyi bulungi oluvannyuma era nga yangamba lwaki obeera mu nnyumba ate nga tuba n'embaga nnyingi buli weekend mukazi wo muleete nange mukazi wange naye agenda mu mbaga oluvannyuma tugende nabo bagende mu mbaga zaabwe naffe tubeere kwenda mu basajja nze nali manyi nti tugenda bwetu tukomawo oluvannyuma ne tugenda ku mbaga gundi nika bo bakola nika mugundi mu maka so si mu mizikiti oluvannyuma ne baleeta emmere n'omuwalimu yasomesa yali omu abakyala ne bagenda eri naye abakyala baali mu kusanyuka na ssanyu na ndongo e Saudi Arabia okuva ku ssaawa 2:30 mpaka ssaawa 11 bali mu ndongo na kucakala na masanyu n'omugole ono omusajja bamuleeta ate ne bamuleeta mu bakazi bamulabe nti ono ye mugole naye nga abakazi bagenzemu nga n'enviri ezimu ziri bweru akati nze nga ndi awo nninda awo nanga nti ajangu nkuzeeyo eka oluvannyuma nga tumaze okusaala subuhi tujja kujja ffenna tukimema n'abakyala baffe oluvannyuma neŋŋenda mukazi ne mulekayo ku mbaga nenzira yeeka ne neebaka nenga nensala subuhi omukano gwange najja nampiikinga najja tugenda gundi babadde embaga ne tukima omukazi naŋŋamba sikirabanga ne ku TV ekandaba naga nti embaga sigirabanga naŋŋamba mbuno nti tondekanga n'abayimbi be baleeta baba bajja simanya gundi Sudani babajja Misiri abantu bonna babadde mu ssanyu gye sirabanga ku mbaga enyuma nga y'abasajja bano naye si ye Kampala Kampala tubeera wamu bano babaawula naye kibeera erimu bakyala kirala era n'omugole n'asanyuka akati kyenjagala ntegeeze kale kyeno eyamba ku Busiraamu okugezaako okuimplementinga formula gyereese ni lwaki tugamba kalicha olw'ensonga nti eno embaga tesobola kufaanagana eyaffe n'ey'Abasaudi n'ey'Abasaudi tesobola kufaanagana n'eyaffe y'Abaganda n'ey'Abaganda tesobola kufaanagana n'ey'Abayindi naye nga te zonna ziyingira mu bracket nti embaga ensiraamu era lwaki tugamba nti ensiraamu bali 11 tabawasizza
naye ate awasizza abasigadde. Allah bagambye ma waraa dhalikum. Senga omusaudi asituka fakti balina okumanyagana nabo. Senga omusaudi asituka n'agamba banne bali mu meeting ti nze Muhammadi mutabani wa Kasimu era tuli mu kika kya Aradadi nawasizza omukyala niyo omukyala gwe nawasizza mu Nigeria bonna baliwo basituka ne bavaawo kubanga bagamba oyo gwe wasizza mu Nigeria wa kikaaki fetuli Baradadi ye obukojja bw'ono omwana bukojja ki bonna bavaawo naye ng'Obusiraamu waliwo aya ne hadithi egamba nti omusaudi talina kuwasa mu Nigeria teriyo akati mulimu ebintu ebyo nga abawalimu babigatta ne babitabula kati bamala okubitabula ne babigiragira bibati then ne bavumisa Obusiraamu naye nga kandi kankuwa ekyokulabirako kati nabino ebyokuziika Obusiraamu bo buteekawo formula ne format ey'okuziika ne bugamba butya ne bugamba nti omuntu waba afudde bamunaaza then oluvannyuma ne bamuzinga mu ssuuka 3 oba 5 mukyalo oba muki musajja then ne bamusaalira oluvannyuma ne bamuziika akati okuimplementinga ebyo Obusiraamu bwo bwaleeta formula ne principle akati culture ya implementing ebyo Obusiraamu bwe bugambye olwaki nze nkugambe nagende Saudi nga nyina omukyala oluvannyuma first born wange naafa era twamuziika Saudi Arabia kakati bwe twamuziika Saudi Arabia twamuziika ssaawa 4 ez'ekiro kakati ffe wano e Uganda tuziika kiro bakuvuma obulogo bagamba oyo mule musezi ekyokubiri twamuziika mu kinnya mu Kabuli mu kinnya kimu naye nga giri emirambo 10 nze kennyini nesiwadawo ne mugamba omwalimu yampeererako okuziika ne mugamba naye lwaki tumaziika mu kimu mu ntaana emu abantu abasukka ku omu nangamba nti gwe wajja wano okusoma oluvannyuma lw'okusoma ogende ne mu purogulaamu ya gavumenti ya Saudi temulimu tegenda kufiira wano oba omwana we agenda kufiira wano akati senga tukiteeka mu purogulaamu muno nti buli muntu ajja kufiira wano ne gundi afiire wano oluvannyuma byomwa tumuziike mu kinnya kimu tugenda kuziika abantu mpaka mu luguudo kubanga abantu abajja mu hijja bangi abantu babeera nga bazze mu hijja milioni 2 automatically kubaako abantu kumpi nga omutwalo gumu oba kale 15,000 balina okufiirayo akati abo buli omu tumuteeke mu Kabuli ye tunaziika mpaka wa kati fongo lwogiraba kati ekikulu kuziika muntu kati nangamba muno tatofaayo ono mwana muto n'abakola ebibi bajja kufuna punishment zaabwe nga mbi n'abafuna ebirungi bajja kufuna ebirungi olwokubanga omuntu asobola okubeera nga mwebase mu kitanda kimu n'omukyala buli omu n'aloota birala ono ng'ali mu ssanyu ono ali mu kkaaba kakati ndaga nti ekyo no problem kakati format y'okuziika wano mu Uganda kababeere bagamba bono bana basalafu bana batabuliigi nti baba bakuimplementinga sunna nze neegomba nnyo ngende okuziika kwabwe ndabe kale sunna gye baagala okuimplementinga ey'ekiro nabo bennyini format ekolebwa mu kuziika ku saidi ya be bagamba bannabidia ye format ekolebwa ku saidi y'abasalafu yemu kubanga baleeta gundi n'ayogera ne gundi n'ayogera ne gundi n'ayogera olwo gwali baziika bakiri obaani ne Kayihura n'ayogera naye kati ffe gundi Saudi Arabia wali wasobola okwogera ebyo ku speech ng'omuntu afudde nze kennyini nkwekwadde nafiirwa muwala wange ng'afudde Saudi naye nze kennyini saamunaaza kubanga bena Abasaudi baabirina banaaza abantu baabwe bagula essanda balina okuziika simanyi obwako kijja simanyi biki akati nerabanga gamba wajja kubeerawo obuvuyo bungi otajja kunsalira ono ajja kunsalira ono aveeyo otajja kutusaaza lwaki azze kati gavumenti yenaaza gavumenti yegula essanda oba keesi gavumenti yegula essanda era gavumenti yeyina ekifo weziikibwa weziika abantu bafudde era gavumenti yeyina purogulaamu y'okusalira kukwe
akati Saudi Arabia oli asobola okubeera nga mu neighbor wa afudde notagira tosaona kutegeera nti yafudde kubanga board tebakaaba biki nze kankuwa ekyokulabirako nga bwe nze nali nsula wabweru kati nga nsula wansi then kati waggulu second flat was second floor nga ne third floor nga landlord ninga waliwo mutabani muvubuka myaka nga 14 wa 13 nga je wange kugulagula okunyamba kugenda ku mugundi mu supermarket kakati oluvanyuma omugundi oyo nga omwana ngafa kati omwana oyo bwafa ne wayitawo eddakiika zalinga ennaku 2 nze kennyini ne muyita aje mutume ku supermarket ne baŋŋamba nti gwoyise twamuzise yafudde. Allahu Akbar. Nze nsula mu kikomera kye kimu era tuyingira ffenna mu luggi lumu niyo omuntu yafa ne wayitawo ennaku 2 nga bamaze okumuziika nenze saategeera. Allahu Akbar. Nze ngenze kusomera enkomyo lwaki okuziika kwaffe tekusobola kufaanagana kwa Saudi. Kati culture eri babayina ebintu buli culture ina program yayo mu format y'okuziika ekikulu toziika mulamu. Awo shekhe wetugenda okutandikira saba katukomewo. Ochalabadako ngekutusi wako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Princeline Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukulisaayo mu bubaka bwaffe obukulembedde tulina bannaffe aba Chapa General Enterprises be bateekamu ensimbi be bateeka amaanyi mu programu yaffe eno eyaddaako. Twagambye nga tutandika programu tulina noodles zaffe nungi okuba nti omuntu ozirya ku ddaakuyo ate zijja kuyambako bulungi okuba nti olunaku lukutambulira bulungi oleme kwebaka bwebasi nga tolidde eddaaku. Noodles nnyangu baziyita Nala instant noodles, dakiika 5 mu mazzi agookya nga ziri taratibu ng'okuba jiiko. Sheikh, tubadde mu kuziika kuba tutambulidde muntu okugeraageranya obusiraamu bwaffe ne kalicha kati kankuwa ekyokulabirako. Kanjogere abantu gye basinga okulaganya Dubai. Akati Dubai nabo bafa era baziika. Then waliwo kye bayita tazia okubagiza. Nga bwe nkugambye nti bo oli bwafa bamuziikirawo ne neighbor ayinza okutategeera ti kiki. Kati balina ate okukubagiza kubanga amawulire gaba gamaze okutambula era kyova olaba ne baba baziika oyinza okulaba nga abantu baziika bali 50. Bwekiri. Kakati abantu abajja okukubagiza babeera bangi okusinga baziika kubanga information bemaze okutambula. Kakati ate abagundi abo Abawarabu basoosowaza nnyo bizinesi okubeera nti nywevu nnene ate okusinga okusula. Ate ffe wano oli asobola okubeera nga alina ennyumba gy'asulamu ya miliyoni nga 50 naye ate nga capital gwakozesa miliyoni 3. Yekalicha yaffe bwe tutyo. Ogamba oli ate ffe tusoosowaza nnyo ennyumba n'okugizimba naye ate nga ate ekiriikiriza obulamu kitono. Era oli ayinza okuba nga avuga emmotoka ya bbeeyi n'ennyumba gy'asulamu ya bbeeyi n'agamba wayi sina kyakulya waka. Naye ate baba Saudi Abawarabu nedda. Omuwarabu ye asula mu flat ayinza okusulamu emyaka nga 5. Tabana problem na kusasula rent naye nga essente zokka zaalina enkalu weziri sente kyekikulu gye bali. In fact ne format y'abagundi bagirina Basomali. Ekiba kizibu nnyo okusanga Omusomali ng'asuze eri wala naye ng'ate ali mu tawuni wano naye nga ssente ze nga sente enkalu nyingi zaalina naye ate nga wasula olunaku ng'ayinza okuba nga omwezi nga asula miliyoni nga 2 ate ziwuliramu. Kakati
bano basula ku flats ate bafiiriddwa ate abantu balina okujja okubagiza kati balina okulinnya amadala lift zijja kuba zijja ki ate nga n'abalala balina okufuna saavisi zaabwe agenda kusomera kuna kutya ate bado gundi ejjudde gundi n'ennyumba tejja bamala kati bonna ne bakisalawo oli baba afiiriddwa then ng'agenda apangisa hoteri kaatul munasabat nga basaawo ne tenti nga baleeta n'abafumbi ekyo kibeerawo okumala ennaku 3 bamaze okufiirwa ne batuula awo buli omu najja n'amubuuzaako ne banywa obukyayi si bukyayi bwokka n'emmere emmere ebeerawo oledi ne bafuna ne balya emmere waliwo emmere weeri ne balya ekyemisana n'ekyeggulo buli muntu wojjidde wooliira then oluvannyuma lw'ennaku 3 ebyo biwedde era takusuubya nakujja wuwe kujja kubagiza time agikuwa wana naga tutugenze mu garden yago agenda kusiba we ennaku 3 gundi yafiiriddwa era tata yafudde naye abaagala okumukubagiza ali ku Serena jamunamusanga mwezi ennaku 3 that is culture kati tukubagiriza n'omwezi akashi n'okubagiza wano mu Uganda ko kati format naye genda ekyuka kati abantu balaba mbono nti kati for example omuzaana yafafe nga tuli Makka siwe kyali titwasobola kukuzika mukisa gugenda kuziika n'ogenda okubagiza nako lusi kikutawaanya mu mbeera nti no mala kola programu na kikina akashi ne bagamba mbono nti abataziika ku muzaana nekira tugenda kumusabira ng'ennaku z'omwezi bweziti ekibuli abatafuna mukisa kuzika bajje beetabe mu dduwa abatafuna mukisa kubagiza bajje bakubagize kati abantu bonna babadde banyi nawe nakulabye bekirise simanyi nawe okusoma edduwa kakati kiba kitegeeza ki kakati yo muwalimu wa bulijjo tasobola kukitegeera yagamba kigambo kimu tewaliwo okuŋŋaana nga tumaze okuziika naye ate okukubagiza kikirizibwa di ate wa mu kiseera ki kati olaba kati culture eyambako principle obusiraamu gye buleese kati obusiraamu buteekawo butesi kintu kati kangu ekyokulabirako obusiraamu bugamba nti nabbi yagamba omuvubuka ali mu maka ge ya Amr mutabani wa Abu Salama namugamba ya ghulam samillah wakul biyaminika wakul mimma yalika eyo formula nabbi agitadde oboolya liisa dio ate bwoba ogenda okulya agamba bismillah then olya ekyo ekiri mu maaso go kakati eyo formula ekwatagana ku buli muntu yenna omusiraamu kakati kalica engeri gy'olyamu emmere bwoti n'engeri gy'okwatamu emmere kati kankuwe hadithi endala hadithi ya Anas egamba nabbi salama yaliisa engalo 3 nabbi ziyaliisa zino ekikulu 3 oba zino oba ziriyo ekikulu 3 kakati ekikati aba usul abasoma fiqh ne hadithi biki baba sharia bebuza kigambo kimu nabbi yali alya mmere ki tinabbi yali alya chapati ng'akoza mu butto oba n'amazzi yali mmere ye oyanga alya n'antende tabi omuntu alidde entende era alisanga lo 3 oba omuntu era nyangu yakwata oba okulya ekinyeebwa ekyo kukirisenga lo 3 ne chapati kusona akati omusajja ono ali egundi libo bakiga agenda kulya kalo akalako akalise engalo 3 oba omusajja omuganda akutta omummondo gwe agukwata bwati n'agunyiga oluvannyuma nassaamu ekituli n'ayingizamu ebijanjaalo n'addamu n'anyiga n'alya akati tali kusona ya nabbi kubanga nabbi agamba mulise engalo mmeka 3 akati omuchina asobola okuliisa omukono ogwa ddyo naye ng'aliisa buti omuzungu era asobola okuliisa omukono ogwa ddyo naye ng'aliisa wuma kati enkubamu akafaananyi omuntu ali omummonde ng'omugamba akwatise engalo era ogambe n'omusajja ono omugundi ono omukiga oba omunyankole akwasa obuti aliisa akalo tasobola
akati yo mwalimu nabbi alisinga lusatu ebyo sunna ya nabbi n'omutunuli yanga tunumutegeera Allah akati ye form ekitugatta ffenna omuchayina lisa dio gama bismillah ate liye ekiri mu maaso go basi kati olidde otya olisize engalo olisiza fooko olisiza butyole oli agamba nze mubiru era nze mubiru ndi emmamba abafa mufe dati wali nnyo buzibu ekyokulya n'obutalya ekyo si ddiini tekikwongera imaani tekikendeza bw'oba olidde emmamba nga gwe mubiru n'oli emmamba olwa imaani tofunamu mpeera kubanga okulya n'okunywa mubaaha ebintu ebiri mubaaha bw'olya tofunamu mpeera bw'otalya tofunamu kiki ng'omanyi ekikulu bubanga yala kwetta nga ndi sigenda kulya kati ba message nga bwagamba sigenda kulya mpaka wakyo kirala nti wawo isi tosilamu batu butaga kati kanzije ku kigambo kino hadithi eno nkulu nabbi sallallahu yagenda era abavuka bajesembesa nabbi sallallahu yagenda ku buko sallallahu alaihi wasallam ku buko eri mukyala we ayitibwa Zainab binti Harith ye mukyala we gwe yasemba okuwasa bwatuuka ku buko ne bamuleetera ebyokulya mu bintu bye bamuleetera mwalimu adhabu enswaswa abulabu bali anye enswaswa hakati ono omukyala wa nabbi kyava agamba neze mbadde ne nabbi mu bufumbo ebbanga ddeneko simulabangako ng'aguze enva eziyitibwa enswaswa musooke mu mugambe biki bye mufumbye ne bamugamba adhabu ya rasulallah ene enva ziizo eyo nswaswa nagamba asigenda kulya kati ne bamugamba aharamun adhabu ya rasulallah kyoyagala okutegeeza kiri haramu omuntu okulya enswaswa ngaba nti mwakimugamba muli emmamba kiri haramu okulya enswaswa nabbi nagamba nedda nagamba naye lwaki naffe tulye nagamba mwabalya mulye nenze sigenda kulya ne bamubuuza ekikulu namugamba nti limadha lwaki gwe tolidde enswaswa namugamba nabbi ayogera ekigambo ekikulu abavubuka bakitegeere nabbi yagamba laisat bi arubi qawmi wennakulira wennawangaalira n'ennyumba mwe nabeera n'ekika kyaffe ekya al hashimiya tetuli bali banswaswa ono Khalid yali mu Quraish naye nga si mu Hashimiya kyava agamba mbono nti kale munayiga nti enswaswa ewooma mujja kugirya nnyo ffe katulye ne bali enswaswa mu maaso ga nabbi naye nga nabbi talidde naye nga awa ensonga egi ewe nakulira n'ekika kyaffe tetulya nswaswa akati oluvannyuma ne bakwata enswaswa eno nabbi gyagenda okulya ne bagiwa mu gundi mukyala wa nabbi ate omwana owawaka omuwala ali mu maka yafumbirwa nabbi namugamba oba ebbaawo aganye okulya naye kati gwe ddi eyo nga bwe tubadde tulya bulijjo naga nti bwebutuufu nange mbadde njirya naye nange sigenda kulya namugamba ate lwaki nagamba oli bba wange tugenda kusula ffenna mu buliri bumu ate talya nswaswa ate nze njirye ayinza okunneekanasa nagamba oba olidde enswaswa ogira osemberayo akati oluvannyuma nagamba nti sijja kugirya kubanga bba wange tagirya naye nga busaamu bwe tebugaana omukazi teyagirya nswaswa oluvannyuma nabbi sallama yafa ono omukyala n'asigalawo n'addayo eka okubalabako ne bamufumbira enswaswa nagamba ensonga eya nabbi yafa taliiwo mumpe enswaswa nagamba nedda sijja kugirya yajja kuba bba wange mujjana bba wange mujjana ayinza okumpiramu enswaswa era kakati kiki ekiri awo oli bwagamba mbuno nti nze mubiru mu maka gaffe tetulya mmamba then bali enkejje bali egundi empuuta bali engege envendera zeziri kati gwe lwaki okiteeka ku busiraamu obusiraamu tebugamba mbuno nti kino tokirya bo obusiraamu buleetawo fomati emu ng'ekwata ku mukuraishi ekwata ku muwarabu ekwata ku muchina ekwata ku waruwa kati obuwangwa ne bujja nga egegamba etya hurrimat alaikum
muziziddwa almayitatu okulya ekifudde kyokka mpaka elmaida yatuwa ebintu bye tutalya nagamba ebyo byokka bye biziyiziddwa ebisigadde ayagala alya ayagala atalya ekikulu oba tolidde embizi tolidde kino khalasi akati bw'abeera nga mubiru talidde mamba ate mubiru asobola okulya enseenene ate nesendi wala ayinza obutalya nseenene ate n'alya emmamba ne baba bagudde eddulo naye ate n'ekirala mubiru okulya emmamba tekiteeka ttafaali ku busiraamu ate mubiru okugaana okulya emmamba ettafaali ku busiraamu terisesesituka ne ku sendi wala ku nseenene kanku ekyokulabirako nze sirya nseenene nze neddira ŋŋonge naye sirya nseenene naye gundi yakimbuuza muwala wange ali kati ali ku buziga senior 1 naye yambuuza nga akyali muto nga ali mu P3 P4 dadi lwaki gwe tolya nseenene ate ozigula naye mugamba maama we azaagala nammwe muzaagala nagamba naye lwaki gwe tolya nseenene nanga nti enseenene ze ŋŋanze omuntu temugamba enseenene eyo eyinza okugobebwa abantu 8 nga bali ku nseenene abantu 8 bakwata nseenene emu aye bagiteeka mu kutiya aye bagiteeka ku gundi wano simanya ku Masaka bajja wagivuga speed bagikuba wana simanyi wane mu Ndeba abamanyi no giteeka mu busubi ewere ate abalala bateeka mu eddagala ereme kufa naye nga eddagala eryo bagamba nti bakuba bafu akati kugamba ebintu bingi nengamba nze nseenene olw'obulamu bwange awamu n'ekyo nze nzigula kuba abantu bewaka bazaagala kati mu baana bange omu yekka yatalya nanga naye ensonga yetegerekeka nange sijja kulya nseenene naye nga enseenene bwe ziba zizize nzigula waka then nenziteekawo naye nze sizirya naye abantu bange bazirya so what akati nze obutalya nseenene nfuna omusango okosa abalala olw'okuba gwe tolya akati therefore nti abantu balina okutegeera nti obusiraamu buteekawo principle kati bamala okuteekawo principle kati obusiraamu ate ebiseera ebimu ekyo kankigumize ebiseera ebimu ate culture neyambako ku busiraamu okuimplementinga principle eyo gyetaddewo kangu ekyokulabirako obusiraamu butukubiriza okubeera nga tuyamba bamulekwa ne bannamwandu eyo principle kakati ate obusiraamu bugamba omuntu bw'aba afudde emaali tugigaba n'omukyala ono namwandu naye afuna omugabo then era omukyala aba afiiriddwako bbaawe akungubagira bbaawe emyezi 4 n'ennaku 10 kati kalica nejja negamba kituufu omukyala ono akungubagira bbaawe emyezi 4 n'ennaku 10 naye namwandu ono alese abaana bato bakyasoma namwandu tukubuuza oliredde okusigala mu nnyumba muno olabirire bano abaana bamulekwa naga nti anze n'ebyokuzaala nze aje afudde akunkumuddemu abaana 10 siddamu kuzaala bano abaana abato bakyali bana nze sina gye ngenda mu ddya ddala nze ngenda kusigala wano n'abaana bange tugamba alhamdulillah kalica etuyambye kubanga kati era abo walimu abatalina fiki babyogera nga bali ku social media omukazi bw'abanga afiiriddwako bbaawe omukazi aveewo ave mu nnyumba nga wayisewo emyezi 4 n'ennaku 10 n'ennyumba tugigabe naye ate nabbi sallallahu bwe yali agenda kufa bamugamba namugamba naye ogenda kufa nti abakazi olese 9 tukoze tutya n'agamba ekisooka buli mukazi kino kizibanga yali abawuliriza yagamba buli mukazi we mulese mu nnyumba waba asigala n'abaana be buli mukazi we mulese waba asigala n'abaana be mu nnyumba ye era omuzikiti gwa nabbi tibagugaziya kubanga ebisenge eby'ennyumba z'abakyala ba nabbi zali n'omuzikiti bonna baamala kuggwawo ne bafa ne basooka bajjawo ennyumba zonna omuzikiti ne gugaziwa kikyenjagaddemu mu kyo kalica etuyambye namwandu okumusigaza kyali namwandu tetujja kugwa mu nnyumba
bobanga oyagadde okusigalawo sigalawo ne bamuleko bakuzi akati bana abasiraamu abaagala okujja okuyamba bannamwandu ne bamulekwa tebagenda kusanga nnamwandu mu kkubo ajja musanga waka bagenda kumusanga waka bamulabirire n'abaana babasaze duhiya n'eyidi biki babireeta mu nnyumba ya nnamwandu wali wannamwandu mutwalewo ennyama ya duhiya wali wannamwandu mutwalewo yidi akati olaba kati kalicha neetuyamba nga netugenda kusanga nnamwandu mu kkubo akati omuwalimu alina diguli esukka kwemu agamba nnamwandu aveewo n'ennyumba tugigabe tugamba ono waawa tugamba waawa yasomerawa atamanyi kalicha kakati kalicha si problem kalicha bingi byetuyamba bingi kati nga bwe nkugambye weyagala kuwasa muwala wange tosobola kujja kuŋŋamba no nti mpa muwala wo muwase yoga nti no nti aseka sultani oyo nti mwannyina yaani tya mwannyina Kanifa Nakiwala abeera wali Nakasozi Buddo n'ogende Nakasozi Buddo badde nja kuwasa mwana wa sultani mwana ki nti Halima mpamu ennaku bbiri kamalo mwannyinaze negati why omwana ono Halima nga akuze nanyamula Halima awuzizza emeka nti ali 19 nafunye omusajja ayagala omutwala abasajja bayaaye gwenda omwetegereze afaanana atya kati senga natandika omulimu gwe nanoonyerezaako namunyonyeraga nayekyala nti ngenda mulaba kamugamba ajje akyaleeka naga leeta bbaawo naawe omuwerewo ajja kubayita okukyala ne bajja ne bakyala ne bogaye boogedde n'ebirabo ne babireeta naga waayo omusajja yazze ali siriyasi yampadde ne sukaali nezino kiro 2 zitwale naawe omusajja anaaba ategeera akati twagala kujja ewuwo naawe omulabe obanga omwana tomuzaala wekka nakati amusuufu na omwana asijja kumuzaala nzekka then kati abantu ne bajja n'ab'ekika yensonga lwaki okwanjula kubeerawo introduction oyo n'agamba muno nti bataata bamaama basenga bab'emikwano baneighbors ono ye mwana kulwa mwana wange gundi ayagala okumuwasa bannange waliwo ekigaana ono okubeera nga awasa ono tewali kigaana embaga nekwajja ebyo byonna kalicha yebigize eki yebireese kati kalicha neetuyambako olwa fomula obusiraamu gye bwatookawo obusiraamu bugamba butya obusiraamu bugamba nti ankihuhunna biidhni ahlihinna muwase abakyala nga mufunye olukusa okuva eri abo abamwinako obuvunaanyizibwa osobola okunzikiriza nkulekaawo tunatandikirawo kale ndekaawo naye kirungi inshallah sheekhe tugenda kumuzza naye nange akadde kampeddeko naye inshallah muddaku yaffe tujja kuba sheekhe tumukomyawo awo wenyini inshallah wajja okujja akasubi ate tweyongere maaso saba Katonda atuwe amacha amalungi n'olunaku olulungi wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ebadde kutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandaasi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio.